Tusanyusa okubalaba mwenna abatugoberera ku Hard Rock Media TV mwebali n'ekyo mukola ky'amaanyi. Nze Abesegawa omutesitesi wa programu eno bwe mbiraba bw'obiraba erudde eyo. Olunaku lwaleero tulina abagenyi bano bannabyabufuzi abawangaalira mu ggombolola y'eggoma bagenda kutweyanjulira tube nga tusobola okubategeera oluvannyuma tugende mu maaso ne puroguramu yaffe. Nange nsanyusa okusanga era mutesitesi wa puroguramu eno muganda wange kwebaza olwa kino kyewatandikawo era n'abalabi baffe bonna nembebaza okubanga bateekayo omwoyo okubanga batuwuliriza era n'okutulaba. Erinnya nze mpanga Kisala Michael mpangalira mu luka gw'Enantabulwa division y'Eggoma Mukono municipality Mukono district. Nsanyusa okulaba se erudde eri mwefu olwo nsanyuse nnyo obbasinkana bassebo abali mu nnyumba eno naddala abawuliriza ba Hard Rock Media TV mwebale omulimu gwomukola era ssebo mukulu Abesegawa mwebale enteekateeka ennungi y'okubeera ng'oteekawo eddoboozi lya bonna tutuuse ebirowoozo byaffe ku nsonga y'ebyobufuzi. Mpozi bassebo ne bannyabo, erinnya lyange nze Ssemakula Ali omutuuze w'Eggoma omuluka gw'Emisimbye ku kyalo Sonde. Nsanyusa okukulaba se. Olunaku lwaleero tugenda kubeera n'ensonga ze tugenda okubaganyako ebirowoozo mu puroguramu eno bwe mbiraba bw'obiraba. Simanyi naye mmwe mukola ki mwe mumanyi naye ffe nga bwe tubiraba eno ffe tubiraba bwe tuti. Olunaku lwaleero tugenda kutunuulira oba kyazze nga kiteeso oba tteeka sinnabitegeera bulungi naye bw'obiraba eyo nange bwe mbikola ki nga tuwulira ekitambula ennaku zino nti NRM yaleese tteeka nti bw'ogwa mu kamyufu tokkirizibwa kuddamu kwesimbawo. Twagala okumanya etteeka eryo baalireese mu mutima gufaanana gutya. Ye lwaki bakayita kamyufu? Lwaki tebakayitako akaaki akayero? Kubanga ensonga zaaki za NRM. Kati nsaba tukubaganye ebirowoozo ku tteeka eryo oba ekyazze baakirese mu mutima gufaanana gutya. Tandikire sayidi ki eyeeteesetese obulungi? Ssebo omuweereza ku nsonga eno yennyini bannaffe abakulu abaafulumizza etteeka eryo lyoyogeddeko lyogamba nti omuntu bw'agwa mu kamyufu tasaanidde kujja independent. Nze ekintu ekyo nakiwakanyizza nnyo bwe nakiwulidde nasoose kwebuuza ne mbuuza nti naye omuntu aleese etteeka lino asoose okutunuulira obuzibu obuze bubeerawo obuwaliriza omuntu oyo okujja independent singa aba agudde mu kamyufu. Ensonga nnyingi nze zenzize ndaba eziviirako omuntu okwekyawa n'agamba kanzije independent. Ng'era naawe ali wano n'oyo awuliriza bwe kimutuukako era kyakola ki? Kyakola. Okugeza omuntu omu ayinza okuba nga awangudde akaluluke mu bulungi. For example nga wano we tuli Seeta n'agamba afunye obululu 20. Munnamuvuganya afunye obululu 10. Ne bugenda okutuuka enkeera ng'eyafunye 2 alina obululu 2. Kitega bulungi. Akantu ako kaviirako oli okwekyawa n'agamba ye ejenti wange yampadde obululu 2 nti oli bwe yafunye nze nafunye 10. N'aba abadde ne bankubira essimu oli afunye 2 afunye 10. Naye ne weesanga ng'enkeera bukoze eki? Bukyuse. Obuzibu obwo baasoose butuna bagenda bumalawo batya obw'okubba obuki? Obululu. Ne babbira omuntu oyo gwe babaagadde olwa personal interest gye babalina ababayita abaki? Abakulu. Waliyo ensonga endala gye twalyogeje ndaba ey'okuyiwa omusimbi omungi muki? Mu kalulu. Bannaffe abalina personal interest zaabwe aleka omuntu ow'amaanyi
n'akwata omuntu mulala n'amuyuwira ssente abalinga ateeka mu kalulu. Ekyo bamaze okyegeyaako era nakyo bakisadde magezi ki. Ensonga endala, abakulu abamu balaga personal interest mu byobufuzi naddala mu kamyufu kaffe kano nga balina abantu bebakola ki be baagala. Okugeza tulina disi wano etuliraanye, disi ye Kayunga ogiraba, erimu chairman we NRM omukulu Moses Kalangwa bw'aba abukidde ku makyanga ayagala muwala we yaba afuna obukulembeze oba yababeera kino akola bwe kisoboka n'ekuba kulagira registrar n'amulagira ekyokola ki ekyokukola nga kwatadde n'aba security naga tulina kukola kino. Kati obuzibu bonna ababaze etteeka lino basaide magezi ki kuba tudda mu kolongoto oyo. Mu butuufu bw'otunuulira ensonga si bwe tweyanziza, bw'otunuulira ensonga zino engeri gye baleseemu ekintu ekyo kikyalimu ebituli, kubanga nzikiriziganya naawe kikyalimu ebiki ebituli. Omutima gwe baleeteddemu etteeka eryo oba ekiteeso ekyo tegwabadde mutima muki. Olina kyoyongerezaako Ssebo neyanziza omutesitesi wa puroguramu eno. Ebiseera ebisinga nti ensobi NRM zeekola ze zigiwanguza. Toyinza kuŋŋamba nti nno twakola constitution y'e95 ng'ekintu ekyo tekirimu nti omuntu agenze mu kamyufu yeetaba mu kalulu ka NRM ke tuyita akamyufu nti talina kuddayo kujja independent. Naye twagala tumanye nti omuntu oyo ki ekimuzzaayo n'ajja independent. Kankuweeyo sinali emu naddala wano mu disitulikiti yaffe ey'e Mukono emabegako ndowooza ebisanja ebiyiseewo nga 2-3 nti mu kalulu ka LC5 Mwami Francis Lukoya Mukome bwe yali yeesimbyewo ne Sooka Makanga amunoonya. Akalulu ako nzijukira nti Francis Lukoya Mukome yafuna obululu emitwalo nga 27, Sooka Makanga munoonya n'afuna obululu 8. Naye returning officer oba registrar n'alangirira Sooka Makanga munoonya. Naye ng'osuubira ekyekintu omuntu ng'oyo afunye obululu 8 emitwalo 27 n'atajja independent abantu abasinga okwonoona akalulu ako n'okwekyaya abantu okujja independent be tuyita abantu abanene ne babeera nga bo bagamba nti abantu bagenda kutegeerera abantu olw'ensonga zaabwe ez'obuntu nti nze oli omu ayagala muganda wangu yaba ayitamu ayagala muwala we mutabani we kojjaawe n'amukakaatika ku bantu naye ng'abantu baba balinako gwe baagala n'okuteekamu ssente nnyingi nga muganda wange kyayogedde nti omuntu ayinza okuba nga otaddemu ssente nnyingi naye ng'abantu tebakwagala. Kati omuntu bw'aba nga otaddemu ssente nnyingi ne batakuwa kalulu oba oyagala era oddemu basooke batereeze enkola ey'akalulu kabeere nga kali free and fair abantu tebajja kujja independent ate baba baagala ekintu ekyo basooke baddeyo constitution bagitereeze nti omuntu bwe yeetaba mu kamyufu ka pate yonna etali na NRM tajja independent. Ekyo bwe kyandikoze naye bwe kibanga ffe NRM yakola constitution eno ate be batandise ogigalabanja ekintu ekyo kya bulabe era kizibu nnyo mu kaseera ke tugendamu. Bwe mbiraba bw'obiraba eyo se bwe bale kunnyonnyola bulungi era nga tukyali ku nsonga y'emu eyo. Tukitwale nti etteeka eryo bandisoose ne baleeko direeta. Ekyo tekiriiko na kubuuza kubanga bakireetedde mu mbeera ki era buno bwe budde obutuufu obw'okireeta. Mpozi n'okwongereza ku ekyo muganda wange n'alirowoozezza nti abantu bano abaleese etteeka eryo kyemanyi okutuuka we bali bamala kuyita mu byalo byaffe gye bava oba ebyalo bye tulimu baalisoose kudda eri abantu ne batwebuuzaako ku nsonga ne tubawabula. Tweyanziza mukulu Kisalampanga okunnyonnyola obulungi era kyensuubira nti buli munnayuganda waali alaba vidiyo eno naawe ojja kubaako enkomentinga gy'okomentinga ku nsonga eyo naye nga sinegerera ddala mu maaso soko subscribing Hard Rock Media TV
ku YouTube channel ojja kusobola okutufuna mpozi yongera commentinga n'okusharinga tambuza waako ono nga bwe kisoboka asobole okuba nti Uganda asobola okufuna information y'abantu na biki ebogera. Tugendera ddala mu maaso ne programu eno mwe bali kuteesa bulungi kumu waliwo agenda okwesimbawo ebyo munnabyabufuzi kubanga muzimu oba kibanga kitamu bwe kitakukwata misana kikukwata ekiro. Tubasuubire essaawa yonna okujja ku live. Okay, tweyanziza kakati tulina katwogereko omanyi waliwo ekigambo ekisobola okutambula nti opposition. Opposition weeri era opposition nnungi nnyo mu kwogera era opposition ebiseera ebisinga evunaana President Museveni okulwa mu buyinza era buli akwata omuzinda omusajja oyo aludde mu bukulembeze omusajja oyo akola ati omusajja oyo ekimufudde okuba mbuno nakyemalira kubanga aludde mu buki. Nze nno mbadde nina kyenjagala tukubaganyeko ebirowoozo kuba nze ndabanga ne opposition supportinga Museveni okubeera mu buki mu buyinza mujja kumbuuza lwaki. Njagala tukubaganye ebirowoozo bino bwe abanga pulezidenti wa opposition essaawa zino agamba Museveni nti oludde mu bukulembeze siwulirangako mu mukulembeze w'abantu oyo ng'agamba nti bannange njagala ffe tubeere ekyokulabirako eri abaki tubeere ekyokulabirako eri abantu gundi ne gundi ne gundi mumaze mu parliament emyaka 10 n'emeka temuddayo. Simanyi ensonga eyo mumugyogerako mutya ensonga eyo mugyogerako ki nga mwe bannabyabufuzi abakukuti. Webale nnyo ssebo omuteesiteesi wa programu eno ku nsonga y'abannaffe abavuganya gavumenti bwe twaliisa aba opposition okugamba buli omu gw'osanga naddala omukulembeze waabwe ow'ekitiibwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu ogamba nti Museveni aludde mu ki obuyinza era afuusa nakyemalira. Kyenjagala okukakasa abalabi ba media eno nti bo bennyini aba opposition be bakyasinza okulembeza Museveni mu buyinza. Kowakane kokkirize kogaane batya so olw'ensonga nabo bennyini balemereddwa okubeera ekyokulabirako okugeza nabo obuyinza bakyabunyweza buli yalina ekifo kye yafuna akiremeddemu. Wano ewaffe tulina gwe twakazaako oba gwe bayita Madamu Teacher naye ne yeewaana n'olwekyo nti Madamu Teacher ndi teacher ate nga si teacher ow'ekitiibwa Nambooze bakireke beti. Emyaka gye yakatwala mukono municipality emyaka giwera 22 naye n'essaawa ya leero oyinza okwesaba mukalu lwakajja ng'era akomyewo nti ayagala buki ayagala bamwongere kiki ekisanja. Kati olwo yalibadde ekyokulabirako lwaki muzeeyi avaawo nga n'oyo akyaliwo aveewo tukakase nti kituufu baagala ki baagala obukulembeze bwe nga bukola ki bukyuka obwenkyukakyuka. Tulina wano ow'ekitiibwa bonna ab'opposition bonna ne waba ogenze mu FDC tulina ow'ekitiibwa Ssemujju Nganda Ibrahim okuva ekira ebbanga lyatwalidde kira mu bukulembeze byazze ng'akulembera nga mbaka wa parliament saaya leero yalibadde ng'akomawo mu kalulu ntegereka ndowooza bulungi naye n'olwaleero agamba akola ki akomawo. Bw'ovaawo n'ogenda wano Nakaseke ewa Lutamaguzi Ssemakula naye era byebimu byakola ki byayogerako naye era agamba akomawo mu ki mu bukulembeze eyalibadde ekyokulabirako. Kati nga banoonya okujja Museveni okumugamba taata omulamu n'omulala akwatemu basooka mala okweterezawo bennyini babe ekyokulabirako gye tukola ki gye tuli tweyansiza mu bufunze opposition tugambe nti yeewa gavumenti eri mu buyinza powers. Yes. Kubanga yo tekoze kimala kukoma ku babaka baayo abali mu parliament nti enough is ki enough. Era singa Honorable Kyagulanyi Ssentamu president wa opposition singa avaayo n'agamba abantu abo ajja kuba tulaze ekifaananyi ekirungi osanga ayinza n'okwongera okufuna obuwagizi eri bannayuganda. Kulu kisala olina ensonga gy'oyagala okwongerezako ng'eyawukana n'ey'omukulu
Abokuteesa. Webale nnyo ssebo era nze eyange esobola okwawukana ennyo n'eya muganda wange Ali nti essaawa zino ensi bantu bagigabana wakutte buli omu wakutte tata. Omanyize bwe mba ngeraageranya ebintu sigeraageranya Kenya, sigeraageranya Bukomansimbi gye sitabeera, ngeraageranya mu mukono. Wentegeera wenkulidde obulungi wentegeera obulungi nti bw'oba onenya mwami Museveni nga wano tulina abakulembeze abali mu bisanja 4 3 naye n'ogamba Pulezidenti Museveni aluddewo. Ekintu ekikulu si kya aluddewo naye okoledde ki abantu bo abakulonda era b'osaba baddemu bakulonde.